Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January, kkooti ensukkulumu yasattulula kkooti y'amagye okukosa n'emirimu gyayo mwe yalambikiranga kkooti eno bwetali mu mateeka, nga muno mwalimu n'okuyimiriza emisango egyali wansi wa kkooti eno gyonna ne giragirwa gitwalibwe mu kkooti z'abantu. Muno mwe mwali n'omusango ogwali guvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne Obedi Lutale, nga bano baggyibwa mu ggwanga lya Kenya ne baggulwako omusango gw'okusangibwa n'emmundu. Both of you, the accused persons, you are hereby remanded to the government prison. Wabula ne gye buli kati, wadde ng'ebiragiro bino byali birina okuteekebwa mu nkola bunnambiro, Besigye n'abasibe abalala bakyakuumibwa mu kkomera. Kati olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddemu omwasi ku nsonga eno. Kkooti yalamula nti Besigye awozesebwa mu bumenyi bwa ssemateeka. Mu kkowe eryo mwensabira gavumenti eyimbule Dr. Kizza Besigye. Ono yeebuuza nsonga ki gavumenti kweyimiridde ekyasibya Dr. Kizza Besigye ne banne mu kkomera. Bwe wabaawo emisango egivunaanwa Besigye gireetebwe naye nga ekiragiro kya kkooti enkulu kiteekeddwa mu nkola. Katikkiro yeewuunya gavumenti okwefuula etalaba mbeera Dr. Besigye mwali. Okuumira omulwadde mu kkomera kituwa erinnya ebbi nga Uganda nti oba fayiro bazitereeza, lwaki tebazitereeza ng'ali mu maka ge? Katikkiro agamba Pulezidenti Museveni bw'aba w'amazima ayimirire ku bigambo bye byazzaayogera ng'eggwanga bwe litambulira ku nfuga y'amateeka. Bwe yabadde alayiza abalamuzi b'ekkooti ejulirwamu n'agamba nti kikulu ensi Uganda okubeeramu amateeka. Pulezidenti n'agamba nti ejja kwongera okutambulizibwa ku mateeka. Namusiimye. Awo nno twagala amateeka gakole nga Pulezidenti bwe yagambye. Tekyetaaga na Pulezidenti kugamba kubanga kyo bwe kiri, etteeka bwe ligamba. Agamba ebyokulabirako gavumenti erina bingi okuva mu mawanga agatalina nfuga y'amateeka nawa we gatuuse. Kubanga awatali mateeka tewali na kukola mirimu, tewali ddembe ery'obuntu, tewaba kugenda mu maaso. Ensi ezitaliimu mateeka, Somalia, kati muwulira Sudaani, muwulira eno Congo, Zaire, tewali kugenda mu maaso. Ono ayogedde ku butali bwenkanya obuli mu ggwanga ng'abamu banyigirizibwa nga ku ludda olulala abamu baafuuka bannantagambwako. Waliwo be babinika emisolo eminene, ekyo kye kibi. Tusaba gavumenti ekwasisa amateeka era okukwasisa amateeka kunywezebwe mu 2025. Ababbi bakwatibwe bawozesebwe. Bino Katikkiro abyogedde aggulawo enkola ya luwalo lwaffe ey'omwaka guno mwasinzidde okwebaza abantu ba Buganda bulijjo okwenyigira mu nkola z'okuzza Obwakabaka ku ntikko. Edda ennyo nga Buganda ekyali eggwanga eryetengeredde waabangayo enkola ey'oluwalo. Awo nno nziramu okubeebaza olw'obuteeganya buvunaanyizibwa. Tetwagala nkola eno ya sikamidaali. Obukadde obusoba 47 bwe bukuŋŋaanyiziddwa olwaleero okuva mu magombolola 4. Ekitiibwa kya Buganda. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV. Tukikuume.